Yo, zebye byokunywa amasada sibirimu bunkole kunako yo amanya 14 kebongo anti I'm the best rapper you've never seen. I got special weapons and tactics man. SWAT no wakawina ojini yo anti wampita 14 kebongo ne DJ Senior Beans basaba mwena let everyone subscribe Sakata vibes DJ Senior B the sibirimu fire. Yo, ladies and gentlemen, this is DJ Senior B representing Sakata vibes. Mugama mutya mwebale nnyo kubanga mulaba mwebale nnyo babeerako n'olaba ka Sakata link yako n'okamala yeri n'otegera ebintu nga ebitambula. Yo katera tuze mumbera eyakatawenya tetulese omuntu omulala awenjawulo tuli waneeno tugenda kuba tumanya tuli rudda wa bakolera woki era nigwe tulese yano. Yo, big up everybody obeereyo ng'olaba Sakata vibes ng'onyumira ebintu bino nga tubikwasaganya okola kyakabi nnyo nama bakwata bulinke bono mubusharinga ne mubuweereza abantu abalala mukola kyakabi nnyo mu abasinga ekintu ekyo mukyongeremu amaanyi bampita DJ Senior B agamba ati amaanyi gamugonga ku kamera bali kubanga ekintu kikwasaganya ntumirako abali e South Africa ba SN Powers Entertainment mwe bali kubanga muwagira DJ Senior B Sakata vibes representing abali Dubai, Abu Dhabi, Omani, abali UAE nayo namba tumiddeko nnyonnyo abali Jamaica wagwan. Thank you for representing. Tuli mu studio ngaye mulaba ensonga zonna za kufubutula ndongo nguliko Sakata muziki myerere tata abakulaba bakuyitani delete kudeletinga budeletinze delete on the beat. Delete on the beat. Yes sir. Lwaki delete? Just in nachagala bwagazi kuba I don't entertain crap. O deletinga crap? Yeah. Yajize ko deletinga inza sojimaze mbanga ki? Si banga dene mwaka gumu. Omwaka gumoze ko deletinga? Sina gwenze ku deletinga. Just nze kola byange. Oze kola bibyo. Yes sir. Lwaki erinya delete? Lwaki erinya delete? Deletinga nye crap. Hansanye sambi delete. Studio bajeta batya? Jam Records. Jam Records. Yes sir. Ba producer balina nnyo muze gwokolera ba upcoming mu ngeri y'okuvumbula. Nawe ovumbudeyo? Yeah, nina benvumbudde bangi. Wano okola mulimu ki specifically? Kola production, mixing and mastering. I record, mix and master. O recordinga, no mixinga, no masteringa. Yes sir. Ebintu byo kumasalinga mpulira abamu babisasulira sente de bagende ebweru. Lwaki tebajja wano? Abamu bajja si kwegamba abamanyiwa engeri gyatambulamu n'abamuwuliddeko era bajja. Simanya mu Uganda temuli bamanyi kola mastering. Ekyo gwo kyogerako ki? Tebanazuula. Tebanategeera we bitambula. Babanakitegeera bajja kujja. Bajja kitegeera. Producer specific alaba akola ki? Nze producinga audio music. Okay. Omuyimbi ajja nga ina vibe ye. Nandiramu awo nandiramu nakookamu nange nenkwata ku nnanga wano. Nenfuna vibe ye. Ne tukirecordinga. Yes sir. Mu bufunze definition oli wabanyoonye kigambo producer. Producer yani? Producer y'omuntu aproducinga. Okay. Ekigambo producer kintu kinene. Mulimu aba producer nga producing abaana. Mwaba producing ebibala fruits. Kati nze producing abaana oba bibala nze producing audio music. Audio. Yeah. Okay. I'm just in entertainment. Okay. Kikwetagisa ki okutandika project? Okutandika project tulina okubanga nze n'omuyimbi tukwatagana tuli mu vibe yemu. Okutandika oluyimba kibanga kwana mukazi. Yeah. Nti toveno just kumugwira bugwizi kumuvabika biki just soka kuweweta soka ku yeah no funa vibe biki then nemukwatagana ekintu nekibera kya boarding. Yes sir. Budde kibo obwandi badde obulungi omuntu okolera okutandikira mu project? Nze sina budde buli awo nti bwe nkwasaganyikizaamu omuntu obudde bonna nkwasaganya omuntu walimu abagala okukola ekiro kati ng'ekiro nasuze wano nga nkola era nkedde bukezi kujja wano nfunyemu just otulo twasa wange mu babiri nempumuzaamu ku bwongo era nenkomawo nga nina project endala ey'okwasaganya. Yeah. So nze omuntu yenna obudde wajjiramu okusinziira ku mirimu gye kuba mulimu abagamba nze sobola budde bwa misana nsobola budde bwa kiro. Ina agamba nze ate ekiro mba nkola nsobola budde bwa misana nsobola bwa kumakya. So obudde bonna bwabajjiddemu as long as we connect we have the same mind with the same thinking tuba tukwatagana ne tukola ekintu nga kyakabi. Osinga kola styles?
sina style gye ngamba nti eno gye nsinga okukola. Oli versatile. I'm just versatile. I can do afro pop, I do soul, I do zouk, I do dancehall, raga, reggae, all the styles I can do it. Style chetunda kati? Tewali style etatunda. It depends on how you market it. Yangeri kijjo flowing idde ku track ebekuweereddwa obekukoleddwa, then the more you push it, the more it gets kwegamba gyokoma okukipushinga n'okikakasa abantu nti kyekiriwo nabo bakibayinga. Abantu bafaayo kulaba nti obakaka ekintu by all means ne balyoka bakibayinga. Osobola okujja ne style ng'ekuba nnyo nga ng'omanyi nti yeekuba ate abantu ne bagigaana. Okkiriza mbu reggae style yagwa? No. Ekyaliko? Ekyaliko. Lwaki ogamba ekyaliko? Kisinziira nga we nkugambye. Kisinziira gwe engeri gy'olayiminzeemu ebintu byo, engeri gy'okikubyemu, then n'okikakasa abantu. Kintu kyakukakasa bukakasa nti weekiri era kisoboka. Abamanyi nti kigudde era nabo tebamanyi kyakukola. Ekitegeera. Kati osobola kuŋŋamba nti ono mukazi mubi nga tomukwanangako. Oteekwa okuba nga olina experience mu kyo n'olyoka ogamba nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Kuba abazungu bagamba nti someone who's one man is meat is another man is poison. Exactly. Okay. Mwe kyekibawa vibe okubanga otandika project? Ekituwa vibe kwegamba okay, buli luyimba luba lulungi kuba kati gwe mulimu gwange. Yeah. It's my profession. Era nyaniriza buli luyimba oluba luzze. Kati oli bw'aba aluleese okujjako nga it's not my profession then ngambe nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Naye bwebanga profession yange ekiba kizze kyonna tukirongoosa mu bulongoosa ffe ne tukola omulimu ogenda mu maaso. Kyetaagisa ky'okubeera producer mu Uganda? Okubeera producer oteekwa okuba nga olina skills, ideas ezisobola okulowooza kuba production is thinking. Okay. Ya otuula wano omuyimbi ajja n'oluyimba nga luli shapeless. Yeah. Ng'olina okumuyiyiriza. Yes. Omuyiyiza track egendako ku byayimba n'omanya nti kati wano ngenda kuba melody egenda bweti ne bweti, wano ngenda kuba orolo ng'etambula bweti ne bweti okusinziira ku engeri gya flowingamu, then n'olyoka omuwa ekintu nga kyako. So oteekwa okuba nga thinking capacity yo eri waggulu. Kuba olowooza ebintu ebitaliiwo n'obicreating. A producer is more of a creator. Yeah, you create something that is nowhere to be seen and n'okiteekawo awo ate nekirabika ate nekiwulirwa. Okay. Yeah, man. Twogere ku skills. Skills omuntu alina kuba naki, alina kuba nga akola ki okugamba nti producer ali skilled? Okubeera producer it depends on your brain. Okay. Obwongo obwo olina kuba nga buli sharp. Mulimu ba producer nga tebaasoma tiyagendako mu ssomero naye nga amanyi okukola ebintu. Webale. So kati olina okuba nga olaba n'olowooza ku kyekiddako then n'okiteeka mu nkola. Yeah. Sijja gamba nti weetaaga qualification, degree, biki no. Mulimu n'abalina degree naye nga production yagaana. Yeah. Kintu kyekyo ekimu producer kyalina okuba nga amanyi ekiraga definition ya producer? Kyalina okuba nga amanyi. Oteekwa okuba nga omanyi okukuba ennanga. Oteekwa okuba nga omanyi okukozesa computer kubanga we deal with technology. Okay. Yeah, oteekwa okuba nga computer ogimanyi, programs zetukozesa, keyboard ogimanyi kubanga rhythm zonna buli kye tukuba kyonna kiva wano. Okirowooza n'okitransferinga mu ngalo zo n'okireeta wano. Then bwe kiva wano ne kiyingira mu programs zetukozesa. Awo nkufunye. Kati omuntu aba amanyi okuba ennanga, tugite keyboard, abeera amanyi okuba performance? It depends. Mulimu abantu nga ye yayiga ennanga just for passion. Waliwo yamusikiriza ye n'agiyiga buyizi. Ennanga ya performance ku stage is different from the keyboard of the... Enjawulo eyo gye njagala okumanya. Kwegamba bye tukuba eri ku performance ate birala nnyo ku bino ebya wano. Kuba wano tukuba ebintu ne tubi synchronizinga, ne tubifuula okuba nga biwooma. Enanga ya stage just okuba bukubi, oba okoze ensobi just go. No one will care about that. Naye kati wano oluyimba olukola
n'okuba ekintu era bw'okuba ekifu ogenda kiwulira nti kifu ekiddemu kikube lupya. So enanga ya stage yanjawulo kuyawona. Ate abakuba stage bagamba muli balema aba studio nti akantu akakuba n'okaddamu naye wali alina okuba collection all the way. Anti kati sijja banenya naye kati wano tubeera ku perfection nti tolina kukuba kintu kifu oba olina okuba ekintu ekigenda okuwoomera abantu okitegeera ya olina okuba nga kyokola okyekakasa era bwe kiba tekinyumya olina kiddamu. So bw'obeera ku stage ne bw'okola ensobi terina agenda kugamba nti okoze ensobi. Okay, babeeramu abamanya nti okoze ensobi naye tolina budde bucollecting eyo nsobi. Yeah, time is not there. Okuba bukubi just mwa nti tumaliza luyimba luno tudda ku luno naye kati wona am concentrating on one song. Okay. Bwe mbankuba baseline nteko okumanya nti eno verse ngenda giwa baseline ng'atambula bwati. Okay. Eno ngenda giwa verse baseline ng'atambula bwati nkubewo percussion eziri west. Ekintu ne kibanga kinyuma. So okay. It is more of perfection. Okay. Twetaaga myaka emeka okufuna qualified producer? Techetaaga myaka. Even you can learn today production and tomorrow you become someone good. It depends on your issue. Yeah. Yeah, obwongo obwo bwe bukweyimira. I may say nti your brain is your guarantee. Mulimu abantu nga ne b'omuyigiriza production omwaka mulamba era avaawo tayize. Olina omuyigiriza wiiki n'abeera mumanyi nga ky'omuyigiriza akitegeera. So tekyetaagisa myaka, even 2 days you can become perfect. Okay. Gwe baani b'otwalanga ba legendary producers wano boso mentioningayo? Ba legendary producers? Bangi. Ngani? Tulina ba Padman, ba Tony Hawes, ba Washington, ba Renix, bangi, ba Benon, Steve Jean, Chihuahua. Those are legendaries. They've been there. Okay. Nange nga sinabatandika production, those are the people who inspired me. Okay. Nga sinabatandika nabawulirizanga nga bakuba. Okay. Then I got inspired to be one of them. Okay. Nga ba producer mu Uganda mulina ekibiina ekibagatta? Yeah, tulina. Bakiyita bati? APAO, Audio Producers Association Uganda. Kibayamba kinga mu ba producer? Kitugatta begamba tubeera ne challenges nga ba producer. Naye through this association tusobola addressing our problems kuba bw'obeera omu you cannot manage. Okay. Even n'engalo zino Katonda yazikola nga ziri ttaano nti ziyambagana. Okay. Eno bw'ebeera ne challenge kano kagiyamba. Okay. So kati naffe tubeera ne challenges more especially bwe tuba tu recording ennyimba osobola okuba n'akantu nga kakulemereddwa okumanya naye nga waliwo munnakamanyi kati n'omukubirako n'ogamba owaaye jala kunyambako ekintu bwe kiti ne bwe ki. So ekibiina ekyo kituleetedde okuba nti tumanyagana. Okay. Then we create friendship. Okay. Through that. Okay. Yeah. Singa tugambe producer mafunye ekizibu walina era wana wawo kibayambira? Yeah, waliwo ekituyambira. Tugambe oli afiiriddwa oba alwadde? Yeah, producer bw'alwala nga omu kuffe nga ali mu Audio Producers Association kuba it's not all about internal producer ali part of us. We also register. Okay. Inside within APAO. Okay. You register to become a member. Okay. Then when you become a member, you qualified for any service. Okay. In case of obuzibu ofiiriddwa, we converge together ne tubeerako ne kyetukola. Oli registered member? Yeah, I'm a registered member and I'm part of the committee members. Webale nnyo, webale ddala. Webale kubeera part of the committee. Ono gwe tuli naye bamwita delete bannange. Ekisooka yakamala omwaka gumu mu industry, ekyokubiri registered member mu APAO, ekyokusatu ali ku committee executive etwala ba producers mu Uganda yonna. Lwaki APAO emejalinga nnyo ku producers abamu Kampala bokka? No, we are not measured only on Kampala producers. We also invite all producers. That's why we call it APAO, Audio Producers Association Uganda. Okay. Yonna. Okay. Oba we have a lot of producers. N'abatali wano e Kampala nga mu association mwebali. We also have a WhatsApp group mwe tusharingira our challenges and ideas, way forward, what to do. So we are not measuring on only Kampala producers. Twogere ku qualifications. Omuntu okujoininga APAO alina kuba na ki ajja atya basanga ekitebe kiriwa alabani. You have to be a producer. Yeah. That's the qualification. You don't need to have
nina papers to show that I'm a producer. Kubanga production gulingo mulimo gw'omu bwongo. Mulimu abagusomerera fine, nembeeramu abaguyiga obuyizi nti gubeera omwo, it sticks in there, teguvaamu. So kati tekyetaagisa qualification. Qualification yo nti you are a producer, you have a studio where you're working. Okay. Yeah. Akasente. Ebisale kisinziira. Sijja byogera ku mpewo naye yenna ayagala okujoininga Audio Producers Association. Oteekwa okutuukirira abantu nga Renix, oye chairman waffe. Then tulina Steve M, is the vice chairman. Tulina Kenneth Touch, is the secretary. Then tulina Eno Beats, oye vice secretary. Tulina Komodo Beats or your PR. I'm his assistant. Go assistant PR. Yeah. Treasurer ye Ronnie Pro. Ronnie? Yeah. Chairman ye Renix. Yes. Gwabera na ye treasurer. Exactly. It's not kind of dictating to bachitwala mu ngeri ya family, no. Twatulanga association netulonda. Netumanya nti kati ono kabeerewo. Newankubadde babeera wamu naye let this one be the treasure. Okay, yo tuveyo. Ba producers kibola banogamba nti nandikozeeko ne producer gundi we bakola collabo. Bangi. Nga bangi bonna mbagala. Tuweyo specifically. Bonna bangi within Uganda and outside Uganda. Bangi sobola na gwemba menya tebaggwayo naye nga bangi. Olowooza production ya Uganda nga mu ba producers muyambye ki okukuza industry ya music industry ya Uganda? Kinene nnyo. Nnyonnyola. Without a producer there is no music. Yeah. What will you sing nga sikukubidde nga sikurecordinze? Maddox amaze emyaka egiwerera ddala tewali music? Maddox amaze ebbanga. Afirigo band tewali music? Ebbanga Maddox lyamaze nga ta recordinga Luyimba kirwalina olupya. Teziyimba zalina? Yazi recording era yazi recording yali producer. Okitegeera. So without a producer there is no music. Producer is number one. Let me say he's the fundamental, ye foundation ya music. Kuba watali so asobola okusala oluyimba n'alutta. Asobola okusala oluyimba n'alunyumya. Okitegeera ne lubeera lulungi. So producer ye foundation. Kiba kitegeeza bweba nnyumba yasookerwako. Naye ate newunya nnyo nti industry ya Uganda tebassaamu kitiibwa ba producers. Yeah. Njagala kubuuza ebibuuzo bibiri tekiniko nnyo. Ekisooka ani akola hit ku Luyimba? Producer. Atya itandikira eyo. Emmere naawoma etandikira mu kiyungu, eva mu kiyungu. Kati ekiyungu kyaffe ye studio. Omuyimbi bw'ajja wano ng'ayimba bubi nze nfuula oluyimba lw'okuba olulungi. Melodies zenduwa. More especially melodies zempo oluyimba ze zirufuula okuba olwakabi. Kuba bwe siruwa melodies terubeera luyimba. Okitegeera. Bayimbi bangi bakomplaininga producer yatta oluyimba lwange lwaki aba complaininga producer yatta oluyimba kubanga akitegedde nti producer yakola hit. Awatali producer tewali hit. Yeah. Olabira ku kyo omuyimbi omulungi? Omuyimbi omulungi lyrics zayimba. Kugamba ayinza okuba nga talabika bulungi naye nga lyrics ze zezimu judging okuba nti he's a good artist. Yeah. Bana bagamba beauty ina kyeyongera ku stardom y'omuyimbi okiriziganya nakyo? Beauty? No, I don't believe that. Me, I believe in the content. Content omuntu gyatuwa. Oyinza okuba nga you are beautiful naye nga content gotuwa butwa. Okitegeera. So abantu bafa nnyo ku content okusingira ddala your appearance. Yeah, content yasinga obukulu. Omuntu ayinza okujja wano n'oluyimba ng'avuma buvumi awemula naye nga mulungi. How will you judge that person? Onomubalamu amagezi nga gwe DJ bwakuleetera oluyimba n'oluplaying. It is about the content, not beauty. Kati producer yali akola akayimbako omugenzi Master Blast Mboko. Oba yali alowooza ki nga bali mu studio?
oseko n'akayimba ka Emese Captain Dollar. Abaana baasabulanga ekintu. Ebiseera ebisinga kiva ku kangambe nti kiva omanya abayimbi abasinga tebaagala kuwabulwa. Ajja wano mu studio n'aleeta oluyimba lwe n'omugamba munaye kino tukikole bwe tuti kisobole okunyuma. Naye n'akulaga nti akole empaka kyazze nakyo kyayagala akole. So nga kifo ffe wano tuba tuwuliriza sobola okuwuliriza ne ngamba no ezo noti nfu lyrics zoyimbye nfu tuzitereeze kyekimbeeza ne ba writers around the studio ti omuyimbi bwajja nga lyrics ze tezitegeerekeka muyitira omu ku ba writer bange ne mugamba onosooka omukwatemu tumutereeze kintu kitereere mbawulira nti omuyimbi wange producer nagamba omuyimbi wange mu studio muyimbi wa studio yaffe bebana babacking ennyimba oba bayimbira ku studio nga mama signing nedda oli okugamba nti omuyimbi wange kiba kitegeeza maybe amusigning muyimbi we yamuteekamu sente amukolera audio abwerere amushootingira video then nagamba this is my artist obalinayo we batyo nyinawo nange abayimbi bange bebaliwo bena signing waliwo ali awo wabwerwa mu East African kale nagambye n'ebibuuzo bibiri ebiri technical nenkubuuza ekya ani akola hit n'okinziramu kati ekibuuzo ekirala bw'omala okukolera omuyimbi oluyimba nga akuwadde ssente za studio oba studio session share yo ku luyimba olwo nga lufuuse hit eriwa? Kati fenga Audio Producers Association Uganda ekyo twakitunuulira nga producer wa Uganda talina wafunyira mu kuluyimba so kati we are in the struggle to implement the copyright kubanga 100% mbeera ne rights ku instrumental yange gye nakuleetingira ku vocals zo so kati copyright ya Uganda badde tenaba kubeera so strong and we can demand this money we redeem it from wherever nyimba kuba every play oluyimba baba baluzanye somewhere nga nze nalukola every play buli aluplaying ali entitled okusasula omusolo kati kwezo sente zasasudde nze nga producer nyinako rights zange za instrumental katugeze singa wabaddewo ne writer nga yawandiisa oluyimba naye abeera ne 100% ku luyimba olwo ku lyrics kati omuyimbi naye n'abeera ne rights ze either for performance oba zaaki biki n'eddoboozi lye naye nga nze instrumental yange mbeerako 100% with the rights kuba nze ngicreatinga omuntu ajja n'oluyimba nga luli formless nenduteekako nentandika okuyiiya scratching obwongo and I create something from nowhere then ne lufuuka oluyimba so kati tukyatereeza we are still rectifying that soon tujja kubanga tusobola okufunamu ba producer bangi sawa zino singa bakola hit n'okukola tebakyakola beetulira waka ne balinda sente zaabwe omwezi ne guggwako ne babawa just like the way bola bebweru producer akola oluyimba n'amala n'emyaka nga3 nga takola naye ng'alya ng'akyalya so nefone tukyakitereezaamu just nti tekinaterera butereezi oluyimba olwekutte project eyimiridde entuufu erina kuba ya sente meka? Project eyimiridde obulungi sisobola gigerekera saawa zino singa right now engeri gye tutayina copyright nsobola okuestimatinga just naye bwe tubeera ne copyright I cannot estimate this is how much the guy is supposed to pay naye per now omuntu asobola okusasula sente according to the studio gy'aba agenze kuba buli omu alina price tag ye abasinga mitwalo 3, 4, 5, 6 kakadde 2, 3 so it depends on which studio you have gone in. Kiki ekiri emabega wa producers okugaba offers z'obwereere? Okugaba offer just ebiseera ebimu mba nkwagadde ngamba nkwadde offer ebiseera ebimu I do it for promotion tinjala studio yange bagimanye so kangabeyo offer nga 5 oba 4 abayimbi bwe mbamba wadde offer bayimbeko ku studio yange n'abalala ba upcoming oba n'abayimbi abalala bawulire gondi yakoleddeko wano oluyimba nanka ngende nkolere so that's the intention behind that. Alina kuba naki omuyimbi n'ogamba nti oyo muyimbi mwagadde ajje mukolere oluyimba alina kuba naki? Kisinziira
favors z'abafunye okuva gy'oli. Ayinza okuba nga tayimba bulungi nga gw'omwagadde bwagazi. N'ogamba ono kamuweeyo oluyimba. Just is a friend. It depends. Yeah, the likes are many. Sobola zimenyaamenya. Oyinza oli okumwagalako ka face n'ogamba ono mwagaddeko face kamuwe offer. Ono mwagaddeko embeera ze kamuwe offer. Ono gaya nyimbira bulungi kamuwe offer. So it depends. Yeah. Random question. Kyetaagisa ki omuntu otandika studio? Okutandika studio oteekwa okuba ne ssente ezigula equipments. Kuba bino ebyuma biri expensive. So oteekwa okuba nga olina ssente ezigula equipments ezikusobozesa okukola studio. Kuba ebikola studio era obiraba speakers, microphone, computer, keyboard, mixer, sound card, n'ebiralalala. Yeah. Sound card kyetandikirwako? Ebiri ebyabika bingi. Waliwo ejjira mu computer bagiyita sound blaster. Abateesobola abamu basobola okukozesa eyo ate era ne bafulumya sound nga mulungi. So okukola ate music omulungi tekyetaaga nti it depends on yo ku bwongo obwo ne skills z'okozesa. Osobola okuba ne gadgets nga z'amaanyi naye nga sound evaayo crap. Kitege. So nembeera ne sound nga si y'amaanyi naye nga byenfulumya byakabi. So just wetaaga ssente n'ogula ebyuma ebirungi by'omanyi nti ogenda bikozesa. It's not a matter of kugula bintu kuteekawo for decoration nga tomanyi bikozesa. Gula ebyuma by'osobola okukozesa ng'obiinako ideas. Yeah. Windows oba Mac? Mulimu abakozesa Windows nebeeramu abakozesa Mac. Bw'oba osobola okukozesa Windows, it's okay because there are different DAWs in music. Mulimu abakozesa Adobe Audition, mubeeramu abakozesa FL Studios, mulimu abakozesa Studio One, mulimu abakozesa Logic 5, mulimu abakozesa Cool Edit, era n'afulumya ekintu nga kirungi. Mubeeramu abakozesa programs nyingi both on Windows and on Mac. Naye kati engeri abasinga balowooza nti obeera ku Mac oba waakabi nnyo gw'abaaliko ne beerabira nti the brain behind is the foundation kyekisinga obukulu. Ekya copy and paste mukyogerako kinga ba producer? Copy and paste either producer n'akuba engoma ng'agiwulidde producer munne oba n'ayoza engoma ya producer munne, ayinza okuba international oba mu Uganda munne, oba n'addamu engoma nga gye yakubako edda. Mukyogerako ki? Kisinziira. Mulimu omuntu nga ye yakwagala bwagazi, by'oyambala byagala ayambale, just nga akwagala bwagazi. Yafuuka faani wo nti okay, oli producer omulala asobola okugamba mwana nze delete byankubira binnyumira. Kati nga naye agazaako okulaba nti ayagala akube nga gwe wookola ki bw'okuba newankubadde oli tasobola kuba byenkuba. Yeah, era nze oli ne wajja ku computer yange I freely leave him to use it. Kuba nkimanyi era ne bwatwala project yange mwayagala genda kuba byenkuba tajja kuba kyensobola kuba. My idea is my idea. Tagenze na bwongo bwange. So oli bw'aba ayagala kuba copy and paste, it's okay for those who wants to do it. They are free to do it. Nze sikiinaako buzibu kuba muli alabika kyawulira ayagala. Yeah, naye kati my advice to such kind of people, it's never, you shouldn't take it as a daily routine. Okay. Yeah. Bw'oba olina omuntu gwe weegombye, at least keeping idea yo mu idea ye ofunemu ekintu ekirala ekitali ekyo ekikye. Yeah. Omuyimbi bw'ajja n'agamba njagala onkubira engoma ng'eya gundi, omuhandolinga otya? Nsobola muhandolinga kubeera kyayagala. Bw'aba agambye nti njagala onkubira ekintu nga omanye ekigambo nga kiba kitegeeza tekifaanana, kiringa just. Yeah, it's not the same but something similar to that. Okay. So kati tusobola okikuba ate ne tukifusingamu ebyaffe kubeera music tutambulira mu codes ezimu. Okay. Music tugobeera, we have 7 chords in we have a full scale in music that comprise or have
7 keys. Kati zino 7 keys mwe tutambulira omwo oba wa there tetuva we tutambulira. Oli asobola okwatako kodisi 2 oli naye n'akwata 2 ate nekifuluma nga kyanjawulo. Oli asobola ozivanga ziri waggulu ate ono n'azivanga ziri wansi naye nga zisigala mmeka 2. So it's more of the same. Tukyali ku Sakata Vibes bambita DJ Senior B tuli wano ku studio erinya Jam Records ewa producer Delete ensonga nga zikwasaganya mwe bali nyabala ba Sakata Vibes tewerabira okusubscribinga obenga ofuna updates anytime and day we kasot banga tulesewo show tubatambula mu bantu abenjawulo nga bano nomanya ebintu nga ebitambula. DJ Senior B nze kuletera ekintu kino atenga ku kamera kuliko manye ga mugongo tunula wetegereze beera kiriya kubanga sagala osubwe kabuzo n'akamu wetulaga wazibu nnyo. Diriti oli mufumbo? Yeah. Olina abaana? Nina abaana. Webale nnyo. Onkubye ejjooka baba. Onkubye ejjooka. Omukyala yange? Mukyala wange gyali. Lwaki ba producer mulina omuze ogusaba abayimbi abakazi sexy mubakolere production obwerere? Abamu si bonna. Nyina mukyala wange ate siina nsonga lwaki ngamba oli nti mpaka boozi. Nga mukyala wange gyali nsobola okuddayo ewaka ne tukikwasaganya. Wali oziwuliddeko ensonga ezo? Nziwulira. I've ever had such complaints mu bayimbi bangi abakazi abawala nti babakuluusanya nga bagenze mu studio. Ate maybe kiva ku ngeri ki omanya abayimbi abamu babeera so desperate. Babeera nnyo desperate nti ekijja kijje bakitegeera. Kati ng'oli ne bwamukozesa ye tafaayo ekikulu ayagala music ekiraba. So ne wesanga nga enkola ya desperate erese ebizibu ebirala. Nga Paul mukozeewo ki ku nsonga bwe zityo? Nga Paul fenze nkubiriza aba producer mwena abali eyo abandaba ku Sakata Vibes. Ku nsonga eno omukulu ono gyawuziza nsonga nkulu nnyo. Tufune abakyala tuwase at least obeere nga you are controlled. Bw'obeera ne emotion nga ziri so high at least ogamba omuyimbi n'omugamba omanyiki tusooke closing session eno kanzireyoke ewaka neetereze ndyoke nkomewo. Other than causing such kind of hazards si birungi tukola erinnya ebbi. Naye nga si bonna nti babikola bambi. Just abamu abayina amaalo maybe bakayingira production they are too much excited balowooza nti to do this is the best. Wali agadde omwana wabeere mu production? One of my daughters, I think I'm teaching her production. I think sinalabayo muwala yenna ng'akola production. Twalina omugenzi Sera. Yali producer, yali qualified producer. Kati sawe no tulina Navagre. Akola bulungi production buli kimu akikola buli kimu. Nina kuba nti wagenda naye mu studio tebamukkiriza. Just bagala bamukolere ayimbe ng'era bwe kibeera. Singa ofuna omuyimbi muyimbi nga alina sente ze wamusabye zina kindi nga ali willing okutipingamu extra money naye nga tamanyi kuyimba omukolera ki? Kyena nkugambye nti nyina abalwaita bange wano bawera. Nyinawo Songo Boss bamumanyi nga Tricks. Nyinawo African muwandiisi, nyinawo Opio bawandiisi. So bwe nfuna omuyimbi ng'oyo ng'alina difficulty in his or her lyrics ntera nnyo okuinvitinga abantu bano ne bajja ne bamukwasaganyizaako ne bamuyambako ne tukola ekintu nga kyanjawulo nga kirungi. Muyimbi kyasinga talent mu Uganda? Tuli mumbalirira. Akyagala okunkubya emigo budget y'eggwanga ku Sakata Vibes. Bwena abawuliriza Sakata n'abalaba Sakata Vibes. Sajja ekibuzo kyambuuzizza ekyo sigenda kiddamu naye nga saba wakasanke. Abayimbi bonna baakabi. Yonna gye muli oba oli upcoming oba wakikolamu mwenna muli baakabi. Random selection mu Africa mimbi kigwandagadde okolako naye production. Gwe nandyagadde okolako naye production. Bambi nze bonna mbaagala. Sirina gwe ngamba nti ono mujja muggalira bweru nkoleko ono bonna mbaagala. Mu Uganda
mu Uganda mwenna abayimbi mbagala sina gwe ngamba nti ono gwe njagala kukola naye mwenna mbagala kuba munkolera ate ye profession yange. I came to give you service and I'm here for service. Buli producer ino kuba muyimbi? Of course, kubanga bwoba toli muyimbi kiringa nga gamba nti wali ogenzeeko mu magye n'osanga civilian nga yafumba emmere. Okitegeera. So kati producer oteekwa kuba nga oli muyimbi. Singa omuyimbi akola ensobi nga tomanyi kuyimba onaamugolola otya? Si necessary nti ngenda kuyimba music wa Sente naye nteekwa okuba nga I have the idea of music. Nti singa obozze n'oluyimba lwo nga terutegeerekeka bulungi, luyinamu amakuuli, luyinamu ebigooli, nsobola okutereeza bwe mba sirina balwayita bange nga bwe mbadde mabega nga sibayina, ng'omuyimbi bw'ajja mutereeza, abamu n'omuyimbirako ne backups n'omubackinga. So okubeera producer wakabi oteeka okuba nga omanyi okuyimba. Tuli ku Jam Records wano wa producer Delete. Wale fulumyeko wabweru wa Uganda ogenda kola production? Yeah man. Mupu mu Uganda producer ki asinze okutunda production industry ya Uganda wabweru wa Uganda nga afulumanyo nagenda na recordinga oba na producinga ne presenting ensi? Sinamulaba bulungi. Mu apawute muli? Nedda sinamulaba bulungi. Bayinza okuba mwebali. Naye engeri gye ngambye nti ba producer bangi mu Uganda n'abamu tukya trying okulaba nti tubafuna tubagatteko. So kati tomanya mwabo betutanaba kufuna bulungi mwe muli aba bagenda ebweru ne baseringa ideas. Naye nga mulimu bemanyi waliwo abali ebweru sawa zino nga Jose Pro ali bweru eyo akolera eyo ba Isma bangi. Isma Pro yagenda naye ali bweru alabika. Ba producer kyaba kawangula awards ziba zemwe kakasa mu Uganda. Abaka wangula awards. Is it outside Uganda, international? Simanyi sijja kulimba. Omanyi? Nedda siganye kuboogera bwogezi naye nyinza okuba nga I'm behind nga sibamanyi bulungi era nga nange bwenkugambye nti nakayingira industry like a year behind. Sinabeera mu bbanga ddene nnyo naye ate tomanya with time to come I will know them. Era bw'olikomerawo I will be able to answer you well. Tulina producer Delete wano ku Jam Records. Nze DJ Senior B bigabana sofu manyi ga mugonga ku kamera. Mwebale kubanga mulaba okubanga nakati mukyalaba temujjako. Tuli waneeno ebibuzo bino biddako biyamba nnyo. Kye kifuula oluyimba ne lwawukana n'oganda kati n'oluyimba lwa dancehall no lwa reggae no lwa zukulu no lwa R&B. Lyrics ne bidongo. Okusingira ddala producer ya kifuula okuba nti kyanjawulo. Kuba osobola okujja abayimbi bajja wano n'agamba nzize kuyimba dancehall. Nomugamba yimba mumpulire n'ayimba ebigambo ng'obiwulirira ddala nga tebigendayo mu dancehall byakadongo kamu. So n'omunoonyeza style. So kati ffe tubanoonyeza style. Entuufu oluyimba lwe oluteekeddwa okugwa. Oloza production ya Uganda erina emirandira roots oba trademark akolabira nti eno production ya Uganda? Yeriwe. Womanyira nti eno production ya Uganda? Yes. Kugamba buli nsi ebeera ne traditional way of doing their things oba engeri gyekolamu ebintu byayo. Kati osobola okwawula music wa Uganda ku Nigerian music tebifaanana. They are different. Kuba bo balina engeri gye bakubamu ebintu byabwe nti batoola baddira traditional way of drummings ne bagiza mu ngeri eri modernized ne babikuba. Kati ate naffe tulina traditional way of doing our things gye tukwata ne tugiza mu modern way ne kwegamba nebeerawo ngeri fused. Kati naffe tulina style zaffe oluwulira n'omanya nti this is Uganda made, this is Nigeria made, this is Kenya made. Era bw'oziteekawo osobola okumanya you can differentiate. Bw'oba otandika project n'ogigenda makati n'ogimaliriza steps zo following nga nti buli project erina okuyita wano ne wano okutuuka weggwa. Ekisookera ddala oluyimba bwe tuba tutandika na tracking
then ne tuddako voicing bwe tuvaawo ne tudda ku mixing then the last stage of it is the mastering part. Ng'ogyeko kuba nti mulina apawu bizibu ki byemusanga oba oli ebyandiremesezza oba bizza production yammwe mabega? Ebizibu byetusanga mu production muno olyose n'okimbuuza bambi abayimbi batuzaala wanga ba producer kwegamba osobola omukolera oluyimba nga lulungi ne bamukyaza ku mpewo oba ku media ne bamubuuza ni yakoledde oluyimba kwegamba ne yeeyogerako nga ye naye ne yeerabira okwogera ku producer wamukoledde oluyimba eryo libazaalawo ate ekyo tekigenda kukuza bayimbi baffe ne industry yaffe egenda kubanga eri wansi always. Kiringa writer kuwandiikira luyimba n'ogenda ku media ne bakubuuza ani yakuwandiikidde oluyimba n'ogamba nze nzeewandiikira. In actual sense omuntu yakuwadde oluyimba oba tombaze mu magezi. So kati ekyo kituzza nnyo emabega, kizza nnyo industry ya Uganda emabega nti abayimbi tebassaamu ba producer baabwe kitiibwa. In fact kyandibadde nti singa omuyimbi bamukyaziza ku radio agende ne producer we yamukoledde akayimba ke babeereyo bombi because they are premiering their project. It becomes their project because two of them babadde wamu ne ba sharing ideas on that particular thing. Naye ate gwe bakusasudde ezizo? Teri muyimbi asobola sasulira creativity yange. No one tebakulimba. Gwe buuza Maddox akimanyi. Kyova olaba omuyimbi yenna akuwaayo buwi just kasente agamba asiimye busiimi kyokoze gwe tegubeera musaala. You can't pay for my creativity. Ebintu byenkola mu luyimba olwo tosobola binsasula kuba ebweru. Omanyi lwaki bagamba nti omuyimbi yakola oluyimba akyalulyako paka kati n'abakola ennyimba za Michael Jackson ezasookera ddala bakyalya. Teyalina sente zisobola musasula kitegeera. Era nange nja kukozesa kano ka chance okwanukula omukulu Maddox. Yagamba nti mu Uganda temuli producer asobola mukolera music okitegeera. Anyway sigenda ku deviating ideology ye kuba bwatyo bwalowooza naye akimanyi bulungi ne music we sente ze yamuteekamu paka kati akyalemereddwa okukolayo oluyimba olupya okitegeera. Olw'ensonga nti yateekamu nnyingi okusasula ba producer abakola oluyimba lwe. Kyala akwata emitwalo ng'esatu agiteekaawo ku mmeeza bwe tutamuwe production gy'ayagala ejja ddoola bw'aba asobola ogituwa agiteekaawo tukole oluyimba lwe okitegeera. So kati idea yaffe is beyond even $10,000. Tusobola okutuula wano waliwo abaana abakola tukola kaŋŋambe tukola tetuli mu muzannyo tukola ensi endala bwe ziba zisobola oku appreciating our music then why Maddox? Tunatera omaliriza singa omuyimbi ajja nakusasula ssente za studio oba tayimuyo n'omukolera oluyimba n'agenda alina eddembe okujja n'omuwa project ye n'agenda nayo? No. Ate akusasudde? Nedda tasasudde bwongo bwange. Kyensobola okukola bw'oba ozze mu ngeri ennungi omanyi mulimu abayimbi nga bo bangezigezi mwana mpa ebintu byange ebyo era nze kyenkola nzijjamu bye nakoze nenkuwa amaloboozi go kuba ge wazze nago ge wasasulidde nku recording kati bwe mba naga recording nze nga kuteekera ku flash nengakuwa naye awo nga mukozesa busungu ate nammwe anti bw'aba azze n'obusungu kyeŋŋambye bw'oba ozze mu ngeri nnungi n'onsaba naye nga it's never advisable nti nsobola ositula waka wange mukuwa omutwale. It's not advisable. Atulina producer delete wano ku Jam Records emakindye oba ku Salama Road wano ku Kyambuke wajja live naye nga tonatuuka kali nesooka oba otuuse. Olowooza ki ku entertainment okujoininga politics? Ku entertainment okujoininga politics? Tubalabe beesimbyewo bemukolera ennyimba beesimbyewo tetunafuna producer yeesimbawo. Nedda buli omu alina ebiruubirirwa bye byanjawulo. Kati nze ebiruubirirwa byange si bya politics. Oli ayinza okuba nga ebiruubirirwa bye ayagala bituukiriza through politics. Naye ebyange tebiri mu through politics. Ebyange biri walala, nze ebyange byanjawulo. Mmanyi nti through music I will achieve what I want. Kuba kyenjagala, I feel it. Nze nange nasoma birala.
naye nkola birala kitegeera nasoma birala era kwa profession yange ndala nnyo kujenkola bwe tugamba nti katujjeyo empapula nange nsobola ogenda mu politics kuba I have papers that qualifies me to go there naye ate ebigendererwa byange si byakubeera mu politics so abajoininze politics that's what they feel era sisobola bagaya ne ngamba bakola bubi biki no that's what they feel. Politics okubeera mu music tekina kyengeri kijja affecting am industry. Sisuubira nti kijja affecting kubanga music is education. Through music we educate people. Mulimu abantu betutasobola kutuukako naye nga through a song you can reach them. Tosobola tambula Uganda yonna ng'ogenda bagamba nti mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti ABCD. Naye tosobola okuyita mu luyimba n'oyisaamu message buli radio n'erukuba around Uganda buli omu n'afuna message ky'obadde oyagala okwogerako. Bwe mbadde mbuuliza ekyo nti singa bukyalumu politics oyo n'abanninga music mu Uganda temuba affected? Bwe baba baninze music mu Uganda banaaba bonoonye bintu kubanga music yava dda it was there ne politics yaliwo dda naye ate era music yakonkalinganga music there is a way music can conquer someone who's so okitegeera okay oyogera ki ku future fresh kid mu industry? Fresh kid fresh kid omanyi buli omu Katonda yamutegekera wayina okuyitira. Mulimu abantu nga amagezi ge tegasobola mutwala ku level ndala nnyo mu kusoma naye nga agenda kuba mubazzi alabire abaana alabire family ye alabire n'abantu abamwetoolodde ate kati fresh kid kiri kitone is a talent bwebanga ye talent ye tetulina giziiza bamuleka akole kyayagala kuba ye talent kye kimulimu gulinga mwoyo muzimu kwegamba tosobola guziiza ate bw'oguziiza oba omutira future ye awo ayinza okuyitira awo okusomesa abantu be abaana oba baganda be n'abaana baanaazaala n'okulabirira family ye kuba kati talent ye yerabirira taata we can you imagine ku myaka egyo talent yerabirira abewaka kati bwe bagiziiza ate abewaka baba bazza mu kyalo so nze siina buzibu na fresh kid. Bwate delete bwagambye tetusobola kubanga tusukawo wano mpozi ye waba ina ka message obo bubaka bwagala okuweereza eri ba producer banne oba producer abatandika oba abayimbi abefula bakabi oba ba upcoming abayimbi oba abayimbi bakwano be oba industry yonna ka message. Message yange esembayo njagala jiweereza ba producer fenna gye tubeere gye tuli nti tukole nnyo n'amaanyi tukyuse industry kuba ffe tukyuse eno industry abayimbi yadde batuvimbirako naye ate ffe tubabeezaawo kuba awatali ffe era tebabeerawo newankubadde n'awatali bo naffe tetubeerawo naye ate tweyambe tukole nnyo n'amaanyi tusobole okukyusa music wa Uganda n'ekirala nti nze enkola yange wano siri ku nti ono upcoming ono legend bonamba wa service yemu so kati tetusosola abaana tubatwale nti kyekimu bonna tubakwate kyekimu tusobole okutumbusa omuziki gwe Uganda gutuuke ku level endala era nga bw'olaba nti music webweru atunze nnyo Uganda naffe music waffe atunde nnyo ebweru yaman tuyanzage bamwise producer delete wano ku Jam Records Makindye bampita DJ Snebe one more time atenga sobola kubanga nsukawo wano nebazanyo bone manyiga mgonga ku kamera ogamba tebale kikwasaganya mwembale nnyo ba team DJ Snebe abadde balaba mwembale nnyo team Tricks Songo Boss mwembale nnyo team Jam Records team producer delete na buli omu alaba ngo wagira music industry ya Uganda okola kyakabi nyo kabum Sakata vibes Uganda nabatadde dda.